nze bwemba nona visa sijunona lwakubanga bibagigaba njunona lwakubanga mukama yangamba okgenda mu nsi zonna. Musumba atenza atali mubuulizi wa njiri bw'otunulira gye bakuzaala n'oba ng'oweereddwa visa okugenda somewhere ne bw'oba tomanyi njiri gwe okubeerayo okwo y'enjiri. Mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Nze lwe nasooka okulinnya ku nyonyi egenda ewala natuuka ku kisaawe e Heathrow mu Bungereza, kisaawe kyabwe ekyo eky'amaanyi nga ninga akatonyeze akagudde mu lugoye olweru ng'abantu bonna abali ku kisaawe beeru nga nze muddugavu aliko ate n'obuleera bwonna nga mbwetise. Nyina akakutiya akalimu amatooke gagenda mu Amerika. Nayina akakutiya akalimu amatooke nensooka ate enfuuka ekyobulambuzi enemboozi sijumyanga nako ate bwe mbyogera kati mu njiri bw'ononsanga n'onjeeya nja kusimula enemboozi sijinyumyangako. Akasawo k'amatooke kammazisa ku kisaawe Heathrow eddakiika nga 3 nga simanyi kiddako nga simanyi oba ke kasooka ku madaala gambuke oba nze nsookayo kati nga simanyi nyina keetika ku mutwe naye nga bwe nkeetika ku mutwe ate n'amadaala nago sigalinyangako kale nabeeranga wano nga nnemeddwa okgenda ku Garden City ntambulire ku madaala nabulabanga obudala bwali awo ku Garden City butonotono oba bukyaliyo kakati nga sibusangako mwoyo ngenda okutuuka Heathrow nga tuwali walala wakuyita okujjako okwambukaawo. Nenjagala okukubira Grace Basemera yali ampadde amatooke ago actually nali nyina bengatwalira gagenda Texas n'abeera nani nabawaako nenjagala omukubira mugandikana akasawo ko ngenda kukaleka wano kubanga simanyi nkakwata ntya. Kakati awo nenfuukira ddala bulungi kyabulambuzi beeru beereere nze muddugavu aliwo buli ajja ayambukanga agende wakati babiwulira namu naye nze nga nteekayo ekigere bwenne kubanga okugenda ne nga ndigenda eddala ligende. Ogenda kutambula amawanga mu linnya lya Yesu. Ogenda kutambula amawanga mu linnya lya Yesu. Natuuka e Bungereza si lwakubanga nnyina gwe mmanyiyo singa sakkiriza Yesu sandituuse Bungereza. Nentuuka mu Amerika omuddugavu nampita boda zaabwe zibeera ku bisaawe byennyini ne banziza mu kasenge bambuuze nti ate ebyo ebiri omukunzi ago matooke nga nkibagamba mu Luganda this is matooke. Nabiyisaawo sina na kimu kye bansuuza byonna bye natwala nabiyisaawo naye mbuuza nti wayita otya ku madaala eyo emboozi naawe olijja n'onyumiza eyo nga weetuukiddeyo. Naye gwe kennyini okubanga ozaalibwa eri ewaffe gyenva n'otuuka mu Kampala naye mu Kampala n'ovaamu n'ogendako e London eyo njiri. Dawudi ayogera bw'ati mu Zabbuli eya 40 nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza nantegera okutu n'awulira okukaaba kwange nanzijja mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi n'ateeka ebigere byange ku lwazi n'anyweza amagenda gange n'oluyimba olujja alusizza mu kamwa kange kwe kutenderezanga erinnya lya Mukama. Bangi abanaalabanga ne batya ne bagulumiza Katonda wange kyekintu teyo kyokka bangi abagenda okulabira kugwalidde ekigambo batye bajje eri Katonda. Gw'ogenda fuuka Bayibuli mu ngeri yo ogenda fuuka ekitabo ekisomwa. Nkwegayiridde nnyo omwannyinaze muganda wange omuvubuka naawe ow'Oluganda mpuliriza bwe ŋŋamba enjiri endagaano kyawandiikibwa nti gitwale nga nkulu nnyo kubanga eri agenda okulabira ku gwe wekka nga talina lunyiri na lumu lwasomye ebyo ebinaabaawo bye bigenda omukyusa.
ebyo ebinaabawo bye bigenda omukyusa. Nze sirina kyendi awatali kigambo. Ebyawandiikibwa bwe mbitunulira bwe ndi mbiwamba ndaba byogera ku nze. Hanfuseeko amafuta ku mutwe n'ekikompe kyange kiyiwa. Kati nyina olunyiri olutambulira ku bulamu bwange ziri 3. Isaaya 41, 11, 12 ne 13. Ozeetaaga. Isaaya 41, 12 ne 12 ne 13. Isaiah chapter 41. Katuzigabane. Bible yegambye bweti. Isaiah 41 verses 11 to 13. Laba abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi, baliswazibwa. Abo abawakana naawe balibanga si kintu era balibula. Olw'ekumi olibanoonya so tolibalaba. Abo abakuziiza, abo abalwana naawe balibanga si kintu ng'ekirerya. Olw'ekumi kubanga nze Mukama Katonda wo naakwatanga ku mukono gwo ogwa ddyo nga nkugamba nti totya, nze naakuyambanga. Ezo ennyiriri 3 nziremeddeko. Ne bana abajerezi olw'ekumi nalo tulusome. Totya gwe Bujjingo, totya gwe olusiringanyi. Bangi abakuyita kye baagala, bakuyita nawunu, bakuyita buli kantu konna akajerega. Naye nze nalusoma olunyune nga ndiwe ne Mukama butuufu ndi nsiringanyi. Nze nakulira eri waffe mu kyalo e Masaka. Ensiringanyi nze nzimanyi. Ensiringanyi kawuka kantu kafaanaganamu ng'omusota, kaba katobye essaawa yonna, kaba kaseerera. Era kizibu okukwata ensiringanyi n'oginyweza mu ngalo. Waliwo ebiseera bwe nalabiranga n'olunyiri lwange ennyo nga buli ankwata atamanya bwe navudde mu ngalo ze. Buli ankwata atamanya tosobola kunyweza lusiringanyi. Ate matu tulina omusaayi. Totya gwe olusiringanyi. Namwe abasajja ba Uganda, nze naakuyambanga bw'ayogera Mukama era omutukuvu wa Isirayiri. Totya gwe olusiringanyi Yakobo, namwe abasajja ba Isirayiri, nze naakuyambanga bw'ayogera Mukama era omutukuvu wa Isirayiri era omununuzi wo. Mwebala obutenyeenya newankubadde ng'obudde bulinga obukyukakyuka, naye n'omanya nti Katonda yafuga obudde. Bw'aba ayagala nkuba, bw'aba ayagala musana tetulina buzibu. Naye totya amakulu gaakyo. Enjiri eno njagala okitegeere nti kyawandiikibwa nti totya. Okutya kwe kulemesa abantu, obugumu bwe buwa abantu obuwanguzi. Kiwandiike. Okutya kwe kulemesa abantu, naye obugumu y'ensibuko y'okuwangula. Nzijukidde Profesa Kayuwa bwe yali wano nga twebaza Mukama olw'emyaka 11, n'agamba bw'ati nti Bujjingo omusumba amwe Bujjingo alina ebintu 2. Alina omumwa omugumu, nanyiganyiga ne ku mumwa gwange ndabe. Ate alina omutima omugumu lw'ensonga lwaki ekkanisa eno weeri. Musumba mmwe Bujjingo
alina omumwa omugumu era alina omutima omugumu. Naye ebintu ebyo byombi okuguma oteekwa okuba ng'omanyi ekyakuwandiikibwako. Kyawandiikibwa nti sibatyanga kubanga Mukama ali wamu nange okunnwanirira n'okumponyanga. Yeremiya essula 1 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Jeremiah chapter 1 verse 7, 8, 9 to 10. Yeremiya yarajja nawo n'agamba ndi mwana muto. Bassebo ne bannyabo oteekwa okwogera Mukama bye yagamba okwogera. Kubanga okwogera kwe kukulembera okukola. Bw'omala okwogera ebyokukola nga biryoka birabika. Bw'omala okwogera ebyokukola nga birabika. Sande wedde twagaba n'ekigambo nga tukopa ku ggwanga lya Isirayiri. Yusufu nga yanjula kitaawe Yakobo eri Falaawo ng'amutegeeza nti ffe tuli balunzi, tuli basumba, famire z'abasumba. Era ne tugaba n'ekigambo nga kyogera nti osobola okuba ng'olina omulimu naye nga tolina kyakukola. Wakiwandiika sise nakirabako awo. Nagamba statement yali egamba etya. Olina omulimu naye tolina kyakukola, something like that. Olimu okola naye omulimu gwo ki? Waliwo statement elega nti olina omulimu naye oba toyina mulimu. Olina omulimu naye oba tokola. Mukinoonye nga kye nali ntegeeza nti osobola okubeera accountant naye omulimu gwo ki? Enjiri eno ekyali mpanvu. Osobola okubeera auditor naye omulimu gwo ki? Aha, ekigambo sise akizudde wano tumuyita y'ennyondo. Yaleeta oluyimba y'ennyondo, Yesu y'ennyondo, y'ennyondo esumulula emisumaali egyali gisibye. Tumuyita y'ennyondo, twakatandika omuyita agage. Mukukolako mukukolako nenga tona kyokola. Osobola okuba ng'okola naye nga mukukola kwo toyina kyokola. Era olwaliro ngenda gattako katono nga nkuweerera amagezi nti newankubadde nga okola neefuna kyokola.